Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh yes, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will when you believe. In this time of fear, when prayer so often proves in vain, hope seems okuva kumacha siterete tirono tukira wano yebale mukama kotase kaba bakoleko ka rapid test tubeere sure simwe mwalese obutali butuukirive ekyamazima dadi bajje kubanga naffe tuleesunganga biri amasanyalaze oyina ente etakamye ekyamazima dadi weeri bwebanga weeri bikula wamu nange ekitabo ky'olubereberye essuula 24 onoonyeeko olunyiriro lukukolera lubonsomera ekyamazima lubereberye 24 wampase 31 kwangadde bakubireko engalo ez'amaanyi alwaffe mukube engalo tugamba ndiyingira gwe mukama gwawadde omukisa ekikuyimiriza wabweru kinga dadi yategese ekiki kyanukula ekyekikuyimiriza ebweru nga dadi yategese ekyamazima dadi olwokubanga n'omufuba ekyo baguddewo gwasoose ekyamazima mwana mulenzi yanaalutwa twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikumenga. Ssaabasajja Kabaka wangale. Haleluya. Amen. Kale katwewombeeke tusabe. Kitaffe omulungi mu linnya lya Yesu Kristo tukwebaza olw'olunaku luno kubanga lwokoze tulusanyukiremu era tulujagulizeemu. Twagala okwewonga nateera mu maaso go nga tusaba nti obulungi bwo bulabisibwe wano, ekisa kyo kirabisibwe wano. Omukolo guno gube ogw'ekitiibwa Ayi Katonda mu maaso go, oluŋŋamye era otukulembere. Era tukwebaza nti n'emikolera mingi gikyeyongera mu kifo kino. Byonna tubisabye mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen. Abaana bange abasawo tubawe engalo. Tusanyusa okubalaba bassebo. Amusanyuke bamuula naffe tuzze. Eradde bassebo. Ewaffe eradde. Musiibye mutya nno bassebo? Nsiiba ya kunoonyeza netiwaaka. Mukuliko amakubo. Gabadde mangu kolansi Mukama yabawa ekisa. Tusanyusa okubalaba bannyabo. Mukuliko amakubo bannyabo. Eradde bannyabo. Musiibye mutya nno bannyabo? Mukulikira ddala amakubo. Gabadde mangu. Naye tusanzeemu abalwadde babiri. Ekyo baffe mukikubira engalo. Okuba ffenna ffenna amakubo abalwadde babiri. Asooka
Yarala tokati. Ateekwa. Simanyi yo yarasana. Mwamukoze muti oyo. Kirabika daddy. Mwamukoze muti oyo. Oyo twamugezezzaako naye tetu. Ajja tereera mpolampola daddy. Mwamutadde ku cupa y'amazzi. Ye daddy. Awo tunaalokoka mu bubi. Ate olwo owookubiri. Owookubiri ye. Yeetaaga abakugu. Abakugu tubalina muno. Obulwadde bwe buli ki? Obulwadde bwe buzibuzibu. Bwogere ne bwesibuddamu nze nagumadda. Kiki ekimuluma? Yarala Harriosis. Mukube engalo. Bakadde bannange mwali mubuuliddeko obu. Ekyamazima daddy. Esebo. Olw'okubanga eyo. Engeri gy'ogambye nti bakadde banno. Kati awo obulwadde eno ffe tubutegeera kyovudde owulira engalo eno. Buhariyosisi. Musawo mwakoze mutya munaamukola mutya oyo mwinayo anaamujjanjaba eno? Ye daddy kyakajaali. Musawo ani anaasobola okujjanjaba Hariyosisi? Daddy alina kubeera mukugu ddala. Bw'oba bw'ogambye babateeremu entambula mutambule munoonyeza omusawo oyo omuntu tafiira wano mu linnya lya Mukama. Engalo z'abaana bange. Daddy. So basebo. Bamula musanyuke naffe tuzze. Era basebo. Bamula. Buli muntu waddemba okwegezaamu. Nga beegeza mu ki? Nga bw'alirera. Okay. So. Ekyamazima waliyo n'oli bamuyisani? Nini. Zino ze batusaba ku ndagamuntu. Yazaalibwa ku mulembe gwa Nini. Mumutwalire oli asigaddeyo. Ananambia chumbeza tena nikizidisha ananambia koleza nikitaka kusitisha ananambia ongeza Natumangolesa baddako mangu mangu. Katuma mpa abaana bange abo. Okubalabako basebo. Namola musanyuke naffe tutuuse. Tusanyusa okubalabako bannyabo. Nanyabo bafeeko tobeesibaako. Eradde basebo. Ewaffe eradde. Mukama yebazibwe. Tukoze bulungi ekyo mukikubire mu ngalo. Mukuliko amakubo basebo. Olowooza gabadde mazima. Gano agakoolaasi nno. N'emmotoka zennyini ennene. Nezibe ne takisi ziwera. Amiina. Mukuliko amakubo bamama. So musajja Era ekyamazima daddy bw'ajja gy'oli. Esebo. Tobuuza nti ate baleete kyakunywa ki. Nkola ntya? Omutunuulira butunuulizi. N'entamiira. Mola teweebaza ononde tokwongera. Daddy Bampase. tulanga badambuuza nti ono 18 gyawera oba teginnaba. Kale. Simanyi oyagala kwonoona. Nedda. Anti mukulu wange abadde agenza ekirolo. Studios nteerayo akayimbo yomuveeko. Sanso okubalaba ssebo. Musanyuke bamukotuzze. Eradde basebo. Eradde. Mugamba mutyo. Eradde bannyabo.
Mukulika amakubo. Gana gafe gakola sitwala eri naawe kati DJ banteremu oluyimba bave musajja alabika toserukalidde tubadde twogerana naani that is a nakambye tutegeregana butegereganye ese kasooke mbawo etaano balance saagala etaano balance saagala simwe mutembe ya corona mwe akyaliyo Werinda basajja ba mu kikofiira bakusayinga toyina kanaka akokumumwa kusingira kifaananyi kyoli eyali mu lukuŋŋaana muli mpulira kubanga bwe twanyumya tuti n'agamba bwe bamwogedde ku nsonga ezo nze kammalirize Daddy yali mulungi kaalaala omuwala gwe mwasanga mu lukuŋŋaana gwe twasanga mu lukuŋŋaana mpulira bibyo yalina enviiri nga z'amasadde mpulira yalina ekyenyi nga kyamwamba mpulira yalina ensingo nga ya biseera mpulira Daddy yalina obunnya bubiri ku matama okyali mu lukuŋŋaana oli ku mwannyinaffe Daddy omanya omuntu bw'omusanga nga alina akannya kamu ku matama omanyanga nti oyo mufuuyi wa mmindi kuba gyasikira bw'ati gye kabeera Daddy oli yalina bubiri mpulira ekyamazima Daddy yalina amaaso kansoke neekende ennyuma ndo bwe Daddy yalina amaaso nga gandege mpulira ekyamazima Daddy twakisimba ne kiroka weewaawo obudde bwali bwakasana abagenda okuŋŋaana nga bulimu ekiddedde esebo ekyamazima namutunuulira saamwetegereza nnyo esebo naye yaŋŋamba bw'ati bwe nzijanga wano esebo ye kyami wabiri esebo ye kayobya esebo naŋŋamba yakomba enziro ku mugongo mwannyinanze olw'okuba twakisimba ne kiroka mpulira yaŋŋamba nti bingi sibyogera kkiriza Daddy wampa sebo taamala awerekera erutaakome ekyamazima Daddy twatuuka n'agamba nti bwe tunaatuuka wano tujja kusanga Daddy omulungi mu ddya lyange tujja kumulaba we nnamulira era ye ffe tunyeganga kimu kyokka eri emukaabya yavaayo bw'ali kumpi wano mu madirisa zooni wadde ekyanankani n'agamba nti era ye bw'anaatuuka wano ye yekka yayinza okugamba nti atumanyi mwannyinanze ekyamazima Daddy bw'omwogedde ate ngeza okulaba nga akufaanana nyina abawerako nina wekyabadaaza nakyabakuza DJ studios jayo luyimbo era ddebasiba sengeera dde tunava wasenga mirembe webaffe mirembe getukulabye akulikimukuwasa namakubo watulagirira bulungi sensobola bakubanyaba bamaama wamma eradde banyaba tubadde tuli wano nga nzingiddwako abantu naye ng'ennyambala ye yaffe wabula nga bagamba nti waliwo abamanyi kwe kutumya bannyinanze bwe nabo munkomba enziro ku mugongo mujje mulabe obanga waliwo amanyi abantu bano nina ekibuuzo abantu abo obamanyi wampa maama sibona nti obamanyi mulimu gw'omanyi nanti nkujjukira tova mu kanisa netusinza omwoyo wa Mukama yali mungi nakka mpulira bandi abo mpulira nebalabika omwami yes maama ekyamazima Daddy esebo katusoke tumuzimbira akayumba olabika omanyi nti Uganda yafuna ekifo kyokusatu mu kulya enguzi ate enguzi yaki tuzimba buzimba ennyumba abate Daddy kankubulire buno bwaffe si bw'abachina omanyi ak'abachina bw'okateekako ti mu bbanga nga kagenda buno bwaffe bunywera bwakono mwannyinanze lunviire ku ntono byali bitya
Satata. Wampanya. Omwami yonansaba nangamba nti yandyagadde. Eri omwoyo jakkira. Nzaala. Aha. Nange ne mulaga ne mugamba nti ku lunaku bwe luti musaawa bw'eti. Tumwaniriza engalo. Serekita, kwate basi. Mwanyinanze. Kikuwese basi. Simanyi nayo yakakadde. Dadi nze natambudde na mukadde. Nkale. Mulimu mwanyina Ferwasa. Ng'abeera oyo asigala Mengo. N'atuukayo. Nkale. So mwanyinazi. Bw'obanga bw'olabye era gw'omanyi nga gw'otegedde waali ng'omulabyemu. Ngenda kusaba mwana wange yasoma ebya studio. Akuteeremu entambula ogende mpola mpola. Naye nga galubindi wayise nazo. Ekyamazima Dadi. Wampasimu. Kyekimuyisa n'eziri kiki. Nagambye Dadi yazze ne manga. Nze nazze na mubedde. Mpulira. Kakusabire totuuka erukalidde. Ganonayo ki? Nemmanya munnange. Dadi nagambye nazze na mubedde. Mpulira. Niwaffe bamuyita manga. Luki olwo? Manga. Lulimi ki? Yazirina yekka. Ye manga. Niwaffe bamukubireko mu ngalo. Mwanyina nze bw'oba ofunye bugali maaso era nga gy'olaga olabayo njagala studio akunteremu oluyimba okiibe mpola mpola otuuke mu nkambe buyi buli ononyezemu oyo gw'ogambye eyakulaba n'alondawo okujja okukyala ewammwe nga mukyajjudde omwoyo tujje tulabe ebigambo obanga byali bya mwoyo obanga binaaba bya mubiri. Bansabe ogenda kufuna omwana kuwerekerako basenga abalala basi. Bwabanga yoyo bw'obadde oyogerako ayina ensonga ndowooza tukole ekiddako kwata oyo mwannyina nze gwalonze onfunireyo n'abalala 5 okwongera ku oyo beere 6 bayingire mu kasolya tukole ebyalagirwa abawaffe tukikubireko mu ngalo kubanga obwenkya bwadda tukole ekyemisana n'oluvannyuma tujje tukole ebyasigadde. Ekyamazima Dadi wampasebo nga bwe tugende Namayumba esebo kkiriza nkulage manga weewaawo. Ekyamazima Dadi esebo omwavu abeera na luba esebo naye omwana mulenzi alina ettama okeze engalo z'owulira. Ekyamazima Dadi wampasebo omwavu abeera na nsingo naye omwana mulenzi alina ensikya. Kyuka mu katono kyukamu Dadi kino kyolaba wano si kizimba naye waleti. Okay. Kale bw'oba ogambye bw'otyo omwana mulenzi ono anjogeza oluzungu olw'ebitege tizeragikebo tyalagika kidde mumpulire tizeragikebo yonna gye wasomera baaba alagika. kale studios bampeera oluyimba bayingire mu nju tulabe.
dadi ffe tusaba kuzaalibwa mu nnyumba munoonya kuzaalibwa no ensonga bwe beeri bwetyo mwanyina nze sooka mulambe bazze ne bakulu bannamu mami naye yazze mami bawugulu ate olwokubanga ensonga yeeyo kkiriza dadi yenyini atuwuliryamu omwana bamanyina bona bamaama era ffe tetwawula nti ate okujjako nga bw'oyinza okugamba nti kati maama addiridde omulaba maama amyusa okusinga ku banne oyo ffenna tuli bamaama naye tosobola kuvayo noga nti ono maama nga yamyuka kusinga banne otyo taata omutwalo wasaba kwata mu ngalo za taata naye tolwamba taata bamanyi okwekyanga ayinza okwekyanga taata omwana wuyo ayagala omuzaale kulwa munne Harriet taata okyogerako okyokkiriza okumuzaala bakkiriza okuzaala anko naye nga bwe twakanyiza tolwayo mu linnya lya Mukama olinagira ebibadde ebyange kwako mwana wange nange buli omu nanywa ne mutuddiza enkalu taata tofa mazzi va ku baana baana bakyalina sitamina tumukubireke ennaku zibeere nnyingi kyebayingiramu kibe kya mukisa kibe kyakulabirako bawe n'omukisa ogw'okuweereza ennaku zaabwe zonna ez'obulamu bakuume mu babi mu linnya lya Yesu Kristo. nafunanga lonza kavangata bintu bya mutima nze samanya nagezaako dda byalema nga njagala manye kubyanika omukwano kawowo mama kokolotya nebosiba efumbe bivaayo nebyeyasa ze nafumba lubutu ebijja mu maaso ntyalibani okulujula laba woona nno ebyali byekyama twasise ekyama biri byetwakweka byebifuuse ensonga ebyali byekyama abange mukube engalo abewaffe ddala ebewaffe kubakuba engalo lekapulire simbe bakadde bange engalo n'abannenono obulamu bwange kale jangu tugende wano winamaolonda salamaze kupapa natudde bulungi abewaffe netegereza bwenabuddewo olobolokolotyo ngenda kufumba agambye Harriet alina amakagaffe obugalaba igida kirira buli muntu namamamama onanananana abapabapapa buno bubaka bwakwebaza olwokubanga abadde ne best man
Nebesimani yaŋŋambye naye nkwebaze. Obonna bukadde bwa lwasa. Nedda bwe tujja eri senga bikyuka. Mwana mulenzi oli bamukebedde nga mulwadde. Ekyamazima gwolaba twaleese bawoowoole bwokka. Omutima talina. Senga mbadde nsana. Bamuleete. Baana bange bwe batyo nno oyo tutandise olwo. Tuzze n'ettulino mukulu waffe atutumye n'agamba akwagala nnyo ekisooka. Ekyokubiri agambye nti ettulino lirimu ebintu bingi naye nga buli kimu kiina kyekiripresentinga. Ekisinga obukulu agambye nti abantu boogera nnyo buli woobeera, ebigambo bibeera bingi naye mu ttulino ataddemu akasengejja n'agamba nti osengejje buli bigambo abantu bye bakubuulira. Mwana wange bamuwadde ekirabo ky'akasengejja asengejje. Akutereddemu kano ka swiiti n'aŋŋamba nkugambe akwagala nnyo n'okusinga kano ka swiiti. N'aweereza n'akamuli kano n'agamba nti wadde kalungi wadde ebimuli byonna birungi naye tasobodde kufunayo yadde ekisingako enkana bulungi bwo. Mwana mulenzi yaŋŋambye nti eccupa eno kuliko ebigambo 4. F agamba ffe, abazze, tayinza, agenda nawe.
ekyamazima daddi bakutuleetedde kiriza kitegeerebwe leero nti abanyinaze bano be basitudde omwana omuwala ono mu lujja wano weewaawo tusooke mukwata ekibiri ekyo kimukwasi mu butongole webakubuza baletse wange webakunyiza engalo somana wange Mbulirako wuliro tokuva lwe waze olowooza kiki kyennakuwadde nga tekiweze sembera wano mukwano tebatuulira oyagala kakando kaleeteke mbankoleza bw'otunuulirawa awakyamu wematereza songako obusozi kyongamba nga nkuleetera abo bagala biyise byabwe bya kijasi bw'omusaba ka cake ataleeta kagaati naye nze kyosaba kyennaleeta kyosaba kyenneeta oba kasokokowuuta kyosaba kyenneeta kyosaba kyennaleeta kyosaba kyenneeta oba kajani nga ndeeta kyosaba kyenneeta kwagala ddala si byakwetolola te okuva wansi okutuuka ddala ku mutwe mwebanga ne base n'agamba nti katuleete ebirabo ebya ffeeza zaabu n'ebirala byonna okubangaladdu omutima ogukonderera omutwe oguwubawuba nakwekubako tatu eno lavu yo esikanga magineti omukwano gwo gunoonya every minute njagala kusaku biribodi kipande ntimerinnya yawona kulange njagala kusaku biribodi kipande timerinnya yawona ebulange oncamula nnyo kusimu anytime when you're calling unyimbisa nnyo n'obuyimba wutalina ebowayi this love for you yancamula nemanya tasobola kubamu n'obufaananyi n'emboozayi eno lavu yo esikanga magineti omukwano gwo gunoonya every minute njagala kusaku biribodi kipande ntimerinnya yawona kulange njagala kusaku biribodi kipande timerinnya yawona ebulange the money plenty me love plenty when I see your body wanty give me everything in plenty the money plenty me love plenty when I see your body wanty okwasa enkoko eno njagala ompemu ennyo yesu omukwate kusaku biribodi kipande ntimerinnya yawona kulange njagala kusaku biribodi kipande sigana kwejuza kulayira kubakonsana nakugamba njakulinda bucankulinda lero nkuzudde nabagamba njakulinda bucamulinda lero mutute my love is for you, for you. Nafunye yo no lula just for you.
tukwebaza olw'empeta zino tuziwongayo mu lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amina. Mu supermarket ngulirako apo kuwa akaweta kano okukakasa nti bye nali njogera bitegeeza. Love to computing, leero to calculating, you're not simplifying, omutima gusooka. Patrick, sanyusa nnyo nti oze waffe. Oli eddoboozi y'omwana wange. Nga bwe wansuubiza n'otonjiwa era n'oleeta ekitiibwa mu maka gano. Njagala okwebaza n'akalabo kano. Onookatunulako. Muli ng'owulira essanyu era ng'omanya nti essaawa yonna wendi. Bomba on the bed, wrap your hands around me, let me know. Send a gun, shunjagala nyo, baby mend my broken heart. Yigira kuri songo yitawo, nsitukenze ngoberereko. This your love I follow. Nsonga za love mu supermarket ngulirako apo omanyinde simple nebinkolera si tipo nsonga za love mu supermarket ngulirako apo omanyinde simple nebinkolera si tipo. My love is for you nafunye yo nolo nakuja for you. I belong to you. Nafunye yo nolo nakuja for you. Just because I belong to you, chitegeza tuve mu byomu tuvetu. Give me love, ojimpe bwomu siri mu byakatoboze nyumira bwomu. I'm gonna love you day and night. Nokuchukiza biri ebyasoka. Sigana kwejuza. Mukwano kuletedde akalabo kano. Erinnya eryo ndyagadde. Nga mulimu ekyokunywa kino. Njagala ogirenga okkakala okunyumirwa nga wenzija. Era nga bw'olya ne ku apa eno kuba nkimanyi ekuwoomera nnyo. Bw'ogumiikiriza nzije. Anti lwanje. Zire essaawa 12 zisigadde ziremaani. Ebigambo bibiri eby'okusiima. Webale nnyo mukwano. Abari mu
So, and I said to put them with Fanya Tatula. Abantu babayogera. Oyo musajja tajja muwasa. Eye kanisa egenda mulema. Natajja siwesa.